Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'ensonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde biseera bya kovidi yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kusana amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kusana okuba plan ne architectural design balina plot enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya kabaka eddabakiriza ekibanja mpola basange wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 0 mukaaga ne 0783 823 Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Teangel every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwaliye topic kiki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makya baga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kuba tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Yes, welcome back. It's Saturday again. It's super exciting. It's your girl Teddy Teangel right here on the Snap Talk. Atenga njaga bajikiza otsanga only ku the Alternative Uganda pages, be it Facebook, be it Instagram, be it Facebook, be it ku YouTube. By there tuberayo every time. So we be live on Facebook right from 7 to 9. Gamba mukwano go yabade tanachimanya tibane tuyingiddewo. It's super exciting and I'm excited to be here with you guys. We discuss issues. Nga mumanyi, I never come alone. I come with the two knowledgeable girls and baja kwa babuzako later on and tugende so yes, last series twalabanga we talked about effects of COVID-19 whereby twasanganga COVID-19 ina effects ezenjawulo. Of course we know ina positive effects and negative effects and we looked at some of the negative effects omwali sexual harassment and embeera early pregnancies and leo tugakwa tweyongerayo ku mulamwa gwe gumu nga twogera negative effects COVID-19 ate nga tugamba tuziyiseemu batya nenga sinayongera njawa kujjukiza gwali eyo weetaaga ttaka weetaaga nnyumba weetaaga kibanja kinene kitono aba Praise Property Consultants Uganda bakugambye nti bali located ewandegeya ku katale ka KCCA ate nga namba zaabwe ziri wano wammanga 070 mukaaga emu 4 7 00 obanga oba toyina Airtel onoga nti ndina MTN enamba eri 07 83 82 19 18. Yes, gwe ali eyo aba property consultant bakutuusako oyetaaga ttaka yenkana kiddene tono wetaaga nyumba impya balina plots mu bifonga ebya Nansana Wakiso n'ebifo ebirala bingi nnyo beera ng'obakubira ku namba yaabwe eyo gye nkusomedde bajja kuba bakutekinga through olabike ng'ofuna ekifo kyo gwenga ekikyo kububwo ove mu kubupangisa but era nga seerandaze nnyo nga bagambye we are going to be talking about the effects of COVID-19 which is tumanyi ziri positive and negative and leero tugenda kuba tweyongera ku negative effects kwa twalaba nnyo era ku negative effects some of the negative effects last time yes tugenda kuba tweyongera n'olunaku lwayo tugende mu maaso tetuli ku TV za bulijjo by the way tuli ku Facebook page the Alternative Uganda tubeera live buli lwa mukaaga ku ssaawa
12 nedda kikasawe musogamba munno nedda tubanoonyeze eno tubasanga eno. Yes, invite friends bajje joining other discussion, and remember your comment matters really a lot. So tell us what you think. Tuyambe abaana baffe tubayise mu kintu kino banne kyajja kubeerawo, so tubayiseemu mu ngeremu bendala. Yes, kan twale omukisa guno to welcome the girls and they say hi to you, and then we dive into our topics of the day. Yes, Farida, how are you today? I'm okay. I'm glad to be here once again on the Snap Talk. A very good evening to you all that is watching us on our social media page. I welcome you. We are still discussing COVID-19 and its impacts on the youth specifically. Yes, she has told you we are discussing about the impacts. Yes, let Omumbejja also say hi to you guys. Hello, beautiful. Princess Luwedde Lilian eranga nsanyuse nnyo okuba nti wendi n'olwaleero okuba nti twogera ku effects of COVID-19 eri abaana abavubuka. Thank you very much, Princess. Yes, last time twayogera ku effects of COVID-19, which are the impacts nga Farida wazise, and we wali otandise Farida topic ya abaana abakulu mu maka ababeera nga ba influencing abato banne. I'm a firstborn in my family, and trust me, my sisters look up to me in one way or the other. And someone hit my inbox nangamba mukubewo nnyawo, so nyaga tutandikirawo wenyini Farida, you're advising the elder siblings mu families, abaana abakulu ewaka. Woba yegwe firstborn or second born going up following ewaka, you have to be exemplary. Farida, njagala just on my point many time happen not to be enough, so tetwajimala njaga tutandikirawo wenyini. Abyo ebya Snap Talk byo bibera mba mwakatandika nga bagamba obudde tunadde olw'omukaaga olujja, naye ng'era njagala okutegeeza abantu bonna nti gwe amwana omuvubuka ali ewaka nga gwe mukulu ng'olina banna abato abakugoberera, tebandibadde yadde baganda bo, bayinza okuba bakazini bo naye nga bato ng'obasingako obukulu, oba abaana bonna abalala baana bakusengawo naye ng'obasingako obukulu. Beera wankizo nnyo mu bintu by'okola, obeere ng'oweegendereza nnyo kuba abaana bano bakula batunuulira ku ggwe, kyokola bakikoppa mangu. Nze kyonkola muto wange kimwanguyira nnyo okukoppa because akiraba Farida akikola. Kyova olaba nti omuntu yandibadde mwegendereza nnyo biki by'okola ng'oli mu maaso g'abato bo, because abato bano bakoppa nnyo. Ate ye bwakoppa akiteekera ddala kuba amanyi nti kituufu, olaba gundi akikola, olaba Teddy akikola, kati nange kankikole kirabika kye kituufu. So nga tugamba nti muli waka most especially bana ba university, high school, you are seated at home. Bana ye tubeere bankizo nnyo mu kuyamba bano bato baffe to look up to us, like olabe nti tukedde ku makya sirina mulimu, sikola naye ndine omwana ono omuteewaka, n'omanya nti kale katukeere ku makya mugambe jangu tusimuule, jangu tulongoose ennyumba, jangu tuwoze engoye, olwaleero lwakugolola, because collective responsibility ennyuma nnyo okusinga bw'onootuula olw'okuba gwe mukulu n'ogamba kwege mugende muwoze engoye, n'okusinga okulagira collective responsibility yennyuma nnyo, nti ne gw'ogambye neyaliganye ng'omutumye bw'omugamba jangu tukole ajja, because akulaba okola naye buli lw'otuula n'osalako mugisiza emmere mundeetereka neeno ndi mu kisenge, mundeetere lunch bwejjanze eyange mugimpeereza eno, bagenda kukoppa by'okola. That n'omukozi ne bw'anaabeerawo naye ajja ttuma, because gwe kyokola tamanyi nti bw'okula olina okubaako ne byokola. So nze ngamba abaana abali ewaka nti bw'oba toyina kyokola, toyina mulimu, maama tasobola kutwala gy'akolera osanga naye bamukozesa si mulimu gwe, tasobola kutwala mu ofiisi ye osanga naye kale ofiisi ye toggwamu, yandikuwadde obwa assistant naye already ayina assistant we. So si kirungi kugoba olw'okuba olina oyagala kuyisaawo we. Beera muyiiye ewaka, learn something. Banaye amasimu gano gajja galiko ebintu bingi, bw'oba tolina obwongo bwo bulinga obwagamba hanze ebyomukono banaye sijja bikwasa, sigenda sobola kuluka bitambaala naye otakwasa bya mikono bona akwasa by'amagulu sigenda sobola kuluka bitambaala yadde okugamba nti ngende ntule ku kyalaani naasobola okuba zi angles ezo okutunga gomesi bw'opimaapimamu n'olaba nga togenda bisobola. Tutorials ziri ku YouTube bino kuluka nviiri kusiba nviiri, ze omutwe gwange ngusiba ebiswahili n'engumala bulungi nnyo n'olowooza nti omuntu yantuddeko n'ansiba, naye nga situlangako mu saaluuni mb'omuntu anjigiriza kusiba nviiri. Bino ebyendaba ku YouTube n'enjiga bakola batya. And then when I have my sisters at home,
babo benjigira kodoza my dolls to learn plaiting hair waja nevize nga musumula nga msiba in that you all oyiga dayo kuwono dayo ku campus togenda kukalubiriza muzadde wo kuwa sente ogenda kuba oyina ka skill koyize muyiga bannanga okuba obusige fa abaana abawala okola akasige ka 15 mu saloon yigo kakoloka kole perfectly ogende otule ku hostel emu yoka ku campus olabe bwota akole sente abana bagale bwatakola makeup nga akasige ke kalungi nga kalabika bulungi yigo okola akasige ako oyige bakakola batya dayo ku campus ngo ina skill joyize and very strategic togenda kuyiga akasige ato weriranye hostel y'abalenzo jagaza ati abatasaba abasige babu yadde okubukola bajja kuyamba ki genda bwoba oli makerere tula ku Mary Stewart abana ba Mary Stewart bagalo olabika obulungi go bagambe nze nkola akasige baba bakakolera musaluni 15 bwekakolera 12 zokka bwezityo ojja kunyuka ne sente nga ku campus ofunye kosi wakatokubidde muzaddewo oguze pamphlets zo buli kimungo okikoze ng'owewuddeko omuzaddewo so tubeere ne bye tuyiga nti bw'oba oyiga ne bano banno baleete mujje tuyige kino bannaye tuyiga okuwandiika oba tuyiga okwogera tuyiga okukola wabeerawo public speaking classes ku YouTube banaye teekako oyiga okwogera mu bantu some people don't know how to speak in public yes banaye teekako oyige these classes are there tuleke otunuulira nnyo abazadde buli kimu ng'oyagala omuzadde akugambe buli kimu akugambe nno enkya lunaku lwakooza gwe mu bwongo bwo tokirinaamu nti omuntu kale engoye tuluddewo okuzooza oyagala bakugambe tuyiga okwetuma ate tubeere basaale nnyo mu bulamu bw'abato baffe bano because gwe kyokola omwana ono ng'akulaba kyagenda okukoppa bwoba olina boyfriend wo nga maama olugenda ku mulimu ne taata bwe pa wamukubira essimu wakatuliwo fekka ngajja ne mutowo nno bwakulaba bw'atuuka mu stage y'okufuna boyfriend naye wanaalabanga maama we agenzi nga naye aleta boyfriend waka byokola bya kisiru tebisaana fe tetugenda abikkirira nti ate bwe tubikkirira tuyina betutta nti babyogana ebyo tebabigamba I think bringing a boyfriend at home it is okay for as long as you don't do anything yadde mulina kyemukoze oba temulina kyemukoze the fact that olese boyfriend we waka nga mama wo taliiwo ne tata wo nga ate tobagambye it is disrespectful omwana omuwala yenna oba omulenzi at least mulete nga bazadde wo at least musaba mama nsaba kubaleetera ko boyfriend wange abalabeko that is if bakkiriza then omulete naye tobalinda kuvaawo ate noletanga ne batobo we bali ate notandika obbacunga mumukolere juice mumufumbire kino boyfriend wange anywa juice nga tali mu miyembe aliro gwe oba oyagala kolera boyfriend wo fumbirwa lumu ogende wa boyfriend wo mukolere byayagala abaana abalenzi enkyo oleeta omuwala gundi leero olese Farida enkya noleeta Teddy luli noleeta Lilian olala noleeta abawala ng'okyusa batoba abakulaba bajja kulowooza it is normal omulenzi ayagala abawala basobola mu bulamu as long as osobola obbafuna so yeye ensigo gy'osiga nti abaana bano oboonoona tubeere exemplary abaana abakulu ewaka nti kale gwe munnange so batunulira ku girlfriend omu bali abalala babeere tobalaga tolaga ba siblings bo nti oyina ba girlfriends layini mpanvu nnyo abawala bo basisinkana ebweru wano mu maaso g'abatobo beera clean kuba bakulaba tunoolidde gwe Thank you very much, Farida. Nga Farida bagambe the elderly kids at home, like the elder ones, wabanga gomanyi walwa for no better second born, no better ni make sure be exemplary because there are many people looking up to you until you find that your cousins baganda no better last born is sanga cousins wa atonga but they are looking up to you. So and then she talked about collective responsibility nagamati to collect tulabire bannaffe collectively. So yes, Mumbejja oyina kwandiagadde osulemu abaana abo Chenjagala ogamba nti ebiseera ebisinga bw'obanga gwe mukulu decisions abato ze bakola bazikola batunuulidde ggwe kyova olaba oyinza okusanga amaka nti first born bw'abanga yakola mateeka abamugoberedde bonna bonna bakoze mateeka oba bw'abanga yakola medicine nti n'abamugoberedde wansi nabo balaba nti yes kyekyo kye balina okukola so first born oba ne bw'obanga gwe mukulu ng'olina abakugoberera layini ekugoberera wansi olina okubeera ekyokulabirako ekyamaanyi eri banna abato. For example, Teddy bw'okitunuulira nti abazadde abamu bw'abanga omwana omukulu yagaana okusoma akiteeka mu bwongo bwe nti n'abato tebagenda kusoma abamu waakoma okuweerera nti omukulu eyasooka oba neeyaddako baagaana okusoma that means nammwe abato mugenda
mugenda kusafaringa olw'okuba oli omukulu yakola ki yagaana okusoma so bwe buzibu bwe abaana abato abali wansi bwe basanga nti bw'anaaba akuza ajja tandika okugamba nti naleme tebansomesa muzadde wange teyansomesa lwa nsonga nti mwabakulu mwagaana okukola kino oba mwagaana okukola ki mwagaana okusoma so abakulu balina okuba nti babeera kyakulabirako nnyo eri abato nti omwana omuto bw'anaasoma ng'alaba abakulu be basomye bamazeeko batikkiddwa bafunye oba emirimu oba bali mu mbeera ennungi oba eyeeyagaza naye ajja gamba nange kansome bwe naasoma nja kubeera kino na kino olaba muganda wange yabeera bw'ati ne bw'ati nange nja kubeera kino na kino so abakulu bwe baba tebalaze kyakulabirako eri bano abato ono omuto obuzibu bonna bwe butuukawo nti omuzadde yeekubye n'agamba sigenda kuddamu kubaweerera biki mwe abakulu mugaanye osoma omuto abajja kunenya omukulu nti saasoma lwa nsonga ggwe waleeta kino na kino so abakulu bwe muba mukola ebintu byonna bye mukola mulowooze nti waliyo abato ababagoberera ate nga bye mukola babirabirako because omwana omukulu bw'anaaba nga afunidde olubuto ku lujja kati omuto kinamulobera kitya okufuna olubuto ate nga afunye olubuto n'akomawo ewaka maama amulabiridde so naye abagamba nange ne bwe ndifuna nja kuddeeka maama ndabirire maama ajja kukola kino na kino omulezi ne bw'anaaba nga obi already ewaka we wali so nga ate dda omwana bwe yafuniranga olubuto ku lujja bamujjanga ne mu nnyumba ne bamuteeka waliwo bakiyitanga oba kiyunga oba bakiyita balina engeri gye bakayitanga ako akayumba nga takyasula mu nnyumba nga balaga bano abasigadde nti oli kyakoze kikolobero ky'amaanyi kikyamu nti nawe bw'onookikola ojja kuba ng'oli yes naye nga kati saawa zino ebintu ebimu abamu babidibya nti oli ne bwafuna olubuto akomawo ewaka ne bamwaniriza. Alright, yes, eyansabe tukubeewo nnyo. Hope tukubyewo nnyo nga babadde osubira tukubeewo. It was just a recap from the previous discussion. Wale atugambye to emphasizing ennyo. And I want to give a shout out to everyone that is there nga goli mukulu w'abanno naye ng'ofaayo nga you're doing what you're saying right now nga gwe ogamba you know you respect yourself, you're sure people look up to you, so n'ogamba kankole kino because my siblings they look up to me. Yes, we appreciate you all and we want to encourage all youths out there bambi leka tuleme kwasubirayo gwanagamba tubeere nga twewaayo nnyo oku improving our generation. Yes, and let's go kwatunya ku kintu ekirala same in the same line of effect the impacts of COVID-19 kubana. We've seen early marriages. When I say early marriages, yes, we talked about early pregnancy back then, but then early marriages in a way that tulabya abazzadde nga balemereddwa okulabirira abaana baabwe. So lina asalawo nti omwana nemye olabirira kamuwasise. Is it bachigamba kamuwasise? Kamufumbize. Sorry, pardon me. Kamufumbize, continuing n'obulamu kubanga I can't feed. Yes, you find like I come from a family of 6 kids who have fena abala batano, fena abala tuli batano, omulenzi ali omu. So I've seen a family oli mame yamuwasisa Haji. Yamufumbiza Haji because Haji was capable of taking care of the family, okusindika upkeep and all that. Singa mama yali ayagala ne nabanga embeera ng'esusse. And I know there are many families eziriwe bacho. Farida njagala to advising abazadde wano. Is it right okwanga ofumbiza omwana wange ekisate kinnatuuka oba it's okay kwanga waliwo abaana bali mu form 5. Form 4 ngomwana afumbidwa mu form 4 form 5 okitegeera kwanga abera ku campus it's different you can be married and still study but then form 4 form 5 omwana akyali muto kana ndikene Omumbejja. I want you to advise the parents out there and then naba ne bafumbiddwa nga bafumbiza nga bakyali bato. What advice would you give to them? Omanyi and your opinion about that ensi kati we yatuuka ebintu ebimu byondooza byayononekera ddala nti omwana omuwala buli bwazaalibwa ekigambigambo ebimugenderako nti bazadde sukaali so agenda okukula nga bamulaba nti kati ono sukaali yennyini tuyina time eyina okutuuka tufunye ddala sukaali owa ddala nti bakutwala nti olinga kyamaguzi nti tukuwaayo ne batuwa kino so abaana kantandikire ku bazadde ebiseera ebisinga omuzadde decision gyokola ku mwana omubalidde future oba omubalidde wano okawuka omujje mu ssomero omutuuta okufumbirwa bwati bwatuuka mu bufumbo n'ayisibwa obi oba n'afiirayo onaaba ofunyeemu onaaba tofunyeemu yadde era ojja kubaawo nga weekwa kale omwana nga afudde omwana ono gwoweerezaayo omwana yayagala omwana akyayagala okusoma because oyinza okwesanga omwana akyayagala okusoma
akyayagala okwengerayo n'emisomo gye naye lwakuba nti gwolaba obaze kyakaakati nti kati bwe muweereza eriyi tujja kufunamu sukaali oba tujja kufunamu bye twetaaga bajja tuwa dawari tweyagale naffe tugambe omwana yafumbirwa ku kyalo but kyekino kye twagala okuzimba mu maaso yeno ensi gye twagala okulaba nti omwana omuwala takyasoma wabula ategekerwa bufumbo nga society bwekibala nti bwazaalibwa tuzadde sukaali ekiddako sukaali bamutegeka of course balina omunywa time erina okutuuka bamunywe mu byaddala kyekyo kye twagala okuzimba so kiddayo ku bazadde nti omuzadde omwana omuzadde gwe ebiseera by'omumaaso oyagala mulaba ng'ali ki oyagala mulaba okay buli muzadde yena ayagala olaba omwana we ng'afumbiddwa naye oyagala mulaba ng'afumbiddwa ku myaka emito ekyo kyoyagala nga tetunatuuka kubeefumbiza tusooka ku bano be bafumbiza gwe batumye gwe baka sente kati genda ofumbirwa omusajja gundi ne gundi haja alina ku ssente omwana ono gy'omutuma already waliyo abakyala abalala bwatuuka eri ne bamutulugunya n'afa gwe maama onaaba like gwe omuzadde yenna constitution ekitunuliza maama ne bataata abamu gwe omuzadde yenna kina like onoowulira otya nti omwana we afudde because yatuuse mu bufumbo nga bamufumbiza oba nga muto bali ne bamutulugunya oba n'afa oba n'afuna olubuto ku myaka emito bw'aba mu kuzaala ba mu kiseera ky'okuzaala n'afiira mu ssanya gwe maama like onaakinyonnyola otya ensi okiwulidde because wano abaana mu Africa abazadde Africa wakyaliwo eyo endowooza nti omwana omuwala talina kufuuka kintu kyonna kyonna mu bulamu bw'ensi eno batulabeko abakyala ab'amaanyi kati bw'otunulira prime minister mukyala prime minister wa Uganda mukyala naye abazadde abamu baalaba nga awo ojja kuba owaganya dde ojjayinza n'obutafumbirwa so abamu naga katukuteekeyo ng'okyali muto omanyirire embeera ng'obudde bukyali ababiliving nti omwana omuwala alina beerayo bati alina beera ng'omusajja asobola okubeera nene opportunity ng'omusajja kakati tedi abakikkiririzaamu be batono abakkiriza nti omukyala alina kubeera bwati ne bwati ebiseera ebisinga bakulaba ng'ovuddeyo ng'olwanirira oba abakyala oyo nno naye yali mu obufumbo kyova bavuddeyo okulwanirira abakyala banne bafeminists bangi nnyo basafaringa n'ekintu ekyo nti ye olw'okuba ayimira n'agamba no omukyala olina okuba bwoti omwana omuwala talina kubanga abeera mu kiyungu eva omwana omuwala oke luli twakyogerako nti bwe baba nga abazadde batandise okukola naye bamutwala abeere mu bizinesi amanye bwe bitambula baleke okutwala ng'omulenzi yekka so wano omwana omuwala bamutegese ekiddako kyonna kyonna kumufumbiza naye ekyo kye twagala ly'eggwanga litwagala okuzimba nti omukyala taabengako waayogera kintu kyonna kyonna kyayogera alina kubeera submissive ate oba munnange bakufumbiza omusajja omugagga ate onaayogera ki already osanze ebintu babitegese oba bakuku bampi oba bakukutta busi olina okugumirayo ate abaana beefumbiza yenga akedde ku makya n'agamba wane wakatulya kawunga buli kanaku nsigenda bisooka ngende nfune eggayi wange mbeere naye tulyenga ku ttooke ate naabo abeefumbiza tedde ekiseera kituuka nejusa alaga kale oba ate oba kalisinga nagumamu ng'olwedde atuuse eri alaba bye yasuubira ate si byafunye so kati aba ayagala kudda naye abaana abawala kyembagamba bwe weefumbiza bw'obanga decision gwagyekoledde kyonna ekivaamu oba olina okifeesinga because weekolera decision nga gwolowooza kyekituufu okiwulidde so consequences zonna ezivaamu oba olina oziteekinga because gwe weetutte Farida gwe weetutte siga nti ono gwe bakase kirala naye gwe yeekulembeddemu noga kakati nze kati ndaba kino kyekituufu kangene enfumbirwe my dear bwe ekivaayo kyonna kyonna genda n'ekyo anti olumu wetwala tomanyi kinavaayo but okay thank you very much princess ate tomanyi kinavaayo olowooza gy'ogenze ogenze ku gundi bagenze kuzanya tugenda kuzanya tumale tuveeyo omuzanyo gugwe when you're young you never know you know bwebigaana n'ovaayo si musango anti byonna ebiddako ng'ogenzeeyo bikkirize byembracing oba tokyalina kyakkola okay Farida, what's your opinion about that? For you, what do you think? You know, ngawe nawe nagambye adia abantu bagetinze married because baba fumbiza. I don't know, sorry, pardon me. Baba fumbiza. Olusi because the parents feel like they can't handle it. Tebaina enough money to to sustain them. Olusi abana baba gambye I'm tired. Maybe you find that amateka mami gansu seko, let me go. I'm old enough and all that. Yeah. What advice would you give to them and what's your opinion about that? Because I believe sigambu chichamu or chitufu. Olaba kiri wakati si kikyamu si kituufu buli kirungi kibeera n'ekibi covid ono bwe yajja n'ebibi biyitirivu naye ate era alina ebirungi nti yatuyamba
okulaga abazadde nti tebakyasobola kulabirira baana baabwe. Emabega kaawe ennaku si nnyingi omukyala w'omukulembeze w'eggwanga omukyala Kataha the first lady yavaayo n'agamba nti abaana early pregnancies ennyingi ze tulaba it is not the problem of the government, the problem is with the parents. Parenting egaanye obuzibu bwammwe, temukyasobola kulabirira baana bammwe, temukyasobola kuplayinga roles zammwe ng'abazadde mu bulamu bw'abaana bammwe. Kati nga abalaga nti COVID ona atuyambye nnyo okweexposing abazadde abatali responsible nti omuzadde akera ku makya n'azaala omwana we waweza 3 months ng'amutwala mu boarding school oba mu daycare nga ye omwana abeera ku ssomero akomawo after 3 months ng'etaamu eweddeko ewaka abeerawo 3 weeks oba 1 month ne bamuzaayo. Kati omuzadde ono tamanyi bifa mu bulamu bwa mwana we, omwana akula mu mbeera bw'etyo paka kumala campus. Kati akadde akatono nnyo omuzadde kamala n'omwana ono ewaka nga bali mu holiday, ebiseera ebisinga ono omwana ajja kubeera ne maid ng'omuzadde ye ali mu kukola ne weekend zatakola abeera agenze kunyumirwako bulamu bwe kukyalirako mikwano gye. Obudde bw'omuzadde n'obwana oba asiba mu kisenge kye nga yeebase yakoze nnyo wiiki akoowa aho waye asiba yeebase. Kati obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde n'abwetikkula n'abutikka abantu abalala. Kyova olaba nti batuwogganira mugula amasomero abaana baffe boonooneka mazima because nze bw'oŋŋamba nti singa amasomero tegaaliwo abaana bano singa bafumbirwa ku myaka 12 ng'osusse nnyo mwenda kyebagezaako okugamba baali bakula batuzaala balina emyaka 14 anti edda bakyali omwana kasitaza omukono emabega ebiseera ebisinga edda oyo already aba ready for marriage nga abazadde bali abayita bamanyi kulabirira baana baabwe. Njagala tuzeeyo akatambi emabega olabe nti edda abaana tebafuniranga mbuto ku lujja nga kati. Abaana bedda tebafuniranga mbuto ku lujja ng'abaana ba kaakati nti ffe kati saawa eno ebintu tubifudde nnomo. Olaba n'owagundi yafuna olubuto n'azaala n'addayo okusoma. One more you will go back, you give birth, you will go back and study. I mean it is just normal. You will go back ojja kufuna omusajja akuwase. Olaba oli eyazaala ababiri tebamuwase embaga tewagiraba wano. Kati we normalize everything like olaba oli yakikola n'akiyitamu nawe ojja kiyitamu ne tutatunuulira consequences oli ze yayitamu oba obuzibu oli bwe yayitamu ng'afunye olubuto. Ridicule eva mu bazadde, eva ku community, eva mu baana njozeyo ku ssomero nga banno bakutegedde nti oyo nayina omwana oyo maama kiraasi yonna ekuyita maama n'abakusinga obukulu ffe waka twabe ewaka nze mami yasooka zaala abaana balenzi abawala ffe bato naye nga banyina ffe bagamba foozaala oba nkusinga emyaka 5 oba oli mukulu oba okuze mukuba kati olina omuntu akuyita maama oba okuze oba wavuddemu ekiwanga ekirala kiri bwali eri oba oli mukulu onsinga obukulu. So nze njagala okugamba abazadde nti emirimu tujagala, essente tujagala, naye n'abaana bano baffe tusobola kwetikkula mugugu gwo n'engutiika gwe Teddy. Yusije vola bantu nze saagala omugugu gwo wetika omusalaba gwo bwoba basalawo n'ogenda n'ozaala teweetikkula mugugu gwo ngomaze okuzaala nompa omwana wo mbw abeereko ewuwo nze ensonga lwaki sizaala ngimanyi senga omwana akwagala azeewo abeereko eyo musalaba gwo tiwetika omusalaba no anti kati omwana yagaga njagala senga Farida ngende mbereko eyo okumali mulabeko abaana bwe batyo bali mu kwonooneka senga kati omunyambireka abasenga njagala tubeere bantu abali realistic nti weesanga nti ne senga gwe goyita senga wali abamuyita maama nga bo tebamuyita senga kyoga abasenga bedde babeeranga basenga kalama nga bamuyita maama kati maama oyo n'ababebe nnyini bamulemye okugolola okubuza mu straight line kati agenda tunulira abamwannyina mbu kale bano abamwannyina bambi bankizo nnyo mwabange nemwonooneka olaba akanyonyo kakulemye okwejja ku liiso lyo ojja kajja kuli omulala nze obuvunaanyizibwa njagala ogamba nti butandika n'ababo abava mu ntumbwe eyo bwaba bakulemye togenda genda olabirira abamwannyoko so nze njagala ogamba abazadde nti ekisookera ddala mubeere basaala ennyo eri abaana bammwe fayini abaana tubatwala mu boarding naye omwana wa 3 years omutwala mu boarding ekolayo kiyadde tuli bize nnyo bannaye 3 years
years amwewaza media namutulugunyiza ewaka 3 years omwana omutwale mu boarding omwana akula empisa azijja ku ssomero byonna byakola bye bamugambye ku ssomero byakola kati gwe omuzadde bodde wako okomawo saawa emu 2 osimbudde mu kibuga saawa 12 jamuwe Kampala otuse waka saawa 2 jamu akukoyeza omwana yebasedda osimbule wako omwana tannazuukuka tofuddeyo ogenda checkinga ku mwana yo bannayo no yasuza atya wobuuza maidi yoyo mulungi Calypso mukisenge kwebaka mukwano omulimu gwo gwetikudde gukwasiza omuntu omulala yo ogenda regrettinga nti saawe omwana oyo bwana akula ojja kuba tekyalina ssemu bulamu bwe tobaddeewo ng'akula kati lwaki mukulu bwe oyagala okumulagira mbwe ekkuba ettuufu bwe yabadde akula babaddewa so abazadde ffe tubagamba mwagala abaana abali upright bw'olaba omwana wa gundi n'omwegomba bambi omwana oyo yakula bulungi omwana alina empisa lwaki toziteeka mu babo ate nno bangi nnyo omwana oyo alina empisa singa mubeeranga omwana wa gundi kibayitirivu abakikozesa mwe temulaba mwana wa gundi bw'abeera bw'ati bwe lwaki owuwo tabeera bw'atyo lwaki owuwo tomuteeka mweyo layini abeere ng'owa gundi gwe weesiimisa ate ng'ebisaanyizo obiyina w'osalawo okufuuka maama oba taata oba weewadde omulimu munene kyova olaba tugamba abantu abatali ready temufunisa abaana b'abendi mbuto omukazi omuwala otali ready kukuza mwana tofuna lubuto siraba nsonga ekufunyisa lubuto ate nomala onozala omwana waganuya n'omusuula kati omuntu olubuto myezi 9 baweetiika lwaki yesterday twalabya amawulire ng'omuwala yabadde ayagala kuzala n'agenda kutoyi nasitama nasula yeyo omwana nembuuza for 9 months yes omwana naawe eri mu toyi 9 months ositudde olubuto wano awasemba dala ku ssaawa esemba y'omwana n'omusuulayo kati embuuza bakiteka mujjaamu ng'olubuto lwa mwezi gumu oba 2 because kati oso omwana kati fo tumulaba muntu atisitiko guligwe jali tannafuuka naye ono muntu kati ate eri abaana abeefumbiza gwe befumbiza oba oyina right egaana ne bwaba taata wo ba maama wo ze bamma njagala okutegeeza oyina right egaana okugenda mu bwobo obufumbo ate odduke njagala tukugamba abaana bano nti obulamu bwo si bwa kikakyo si bwa maama wo si bwa kusengaawo bwe bakukeera ku matende bakuleetera omusajja gaana bw'oba tomwagala bw'oba okyayagala okusoma ng'olina kyoyagala mu bulamu bwo gaana obagambe nze sigenda kufumbirwa ogaane gwe eyeetutte ne weefumbiza bw'obanga owulira kyoyagala beerayo ofumbe ebirungi munaye gye biri bingi mu bufumbo beerayo biri maaso ebirungi biri maaso abeereyo bw'aba yes choice gy'akoze. Thank you very much Farida. Yes, ngaye mulidde opinion zaabwe mu kaseera kano budde tugenzeko tugakwa tuwumulamu katono nnyo tukomewo nga bulijjo. It's the Alternative Uganda Facebook page tuli live gamba munno bannaye tobeera selfish kulaba weka yita banno babeere nga balaba. Let's go for a short commercial break. We shall be right back. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde ebiseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve eyokusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147
006 ne 0783 821 Yes, welcome back. Tubewaza bena abatwekumira ko ne mukola chattendo ate gwayise munono omugamba nti jango labe omulimu gwe mukola gw'amaanyi nenge era ambajikiza nti praise property consultant wanayi eriwo kubaleetera amayumba oyagala nyumba yenkana kinene intono kibanja kyenkana ki ikazi meka banego oliawo ko yokupangisa kiki kye weetaaga praise property consultants kuyina mungeremo oba endala ngenamba zesimu ngena ziddamu they are located in Wandegeya KCC market atenga enamba zesimu ngena ziddamu 0706 1470006 oba toyina Airtel kuba ku MTN yawe 0783 821918. Yes, if you're there and you're looking for land, you're looking for land, you're looking for a house, land nebeera nene enkanachi balina amataka agenjawulo agamu gali nansana gali wakisobera ngo bakwira ku namba zaabwe z'essimu bajjako bakutusaako services zaabwe mungeremo oba endala ate nga leero ng'emundaba wennekandekanya olwaleero necklace kyekyo earrings kyekyo omanyi first ndowooza Nita Jewelries akola zino pini zokka zokka ezidrippinga ng'eza Farida but as amused leero nga ngamba leero genda kukola bu pins. Yes, Nita Jewelries are sponsoring the program here for olunaku olwaleero naga nti leero mwambale muti mbeere nga mu dripping. As you see us drip, it's the efforts of Nita Jewelries and we appreciate you so very much Nita Jewelries. We never take this for granted. Gwali wetaaga necklace, wetaaga bangle, is it a watch, is it earrings, kyokya kyewetaaga beera nga omutuukirira ajja kuba kutusako services mu ngeri mwenda. You can even hit my inbox nenkulinkinga up ne Nita Jewelry. Tenga serabide gwalina omukolo mbaga kiki. Is it a photo shoot kiki wandiagadde the alternative Uganda covering the academic events fewe to be covering ebena benda munaye no kirabanga it's finished business yonna nga kiri mukama bino abikola mu Uganda. So reach out to the alternative Uganda Facebook page yabwe, hit their inbox owagambe nze njagala maybe oba nina mbaga yange musolo gicovering nina kino nina wedding nina academic event njagala ate kati zoom nga ya business. Yes, mubatukide bajja kwa kudam in less than a second abakutuseko services zaabwe. Wetugende break Farida wadda Omumbejja atunyonyodde n'atugamba advice yawadde bana abaana bebafumbiza. Kwanga of course it's on rare occasions that mama so kakomane wa senior 5 hours. It's usually us the girls that are victims and before we went for a short break Omumbejja already told us our opinion about that. Tulabene Farida nenga atugamba ensonga ye. And when you brought up this, yes, usually people have been married before, abantu abafumbizanga bato before, but then lero chiri too much in a way that in a lockdown in Panvu, people have been locked down for 2 years. Most of them now students like those in senior 2, but they're at home for 2 years. You find that it's so hard for parents to sustain them. Kwa alijuka mbabadenga kusomero akawunga shwadiri wajja kulyanga obuuji webuli so naye kati omwana ali waka ino okulya breakfast ali lunch ali supper and abazzadde they're overwhelmed and we've seen parents ending up marrying off their kids, which we believe kids have right to education. And yes, right chakubaganya ebirowoozo gwali eyo mu comment section tutekeremu go what you think would help stop this or maybe put it forth if you think it's right. Well, I don't think it's really right. Wedding off for mwana omuto and we're together them break Farida obadde chatunyoya no abana wagambi nti goba bagambi yes well mama akukakogenda ofumbirwe ze simanyi lwaki mukirulatinga nyombo haji kyesintagedde abatali ba haji tebawasa baana bano bato anti olumu abana abawasa because you know that the people have money ba haji bebabera ne sente ba haji batero ne sente ate ba haji batero kwagala omukyalo wokubiri and all that. So naye wammagwe omwana olwagambe bwe basinga okwaga bummeketu ebyo byammeketu sibimanyi naye nze njagala nfokasinga ennyo okuwona omwana gwe bafumbiza oba gwe baagala okufumbiza nkutegeeze nti olina right egaana bw'oba toyagala. Naye kati Farida tukitwale nti omwana agaanye mama akugambye waliwo story ya trending ya mwana 14-year-old yagambanga mama bamuwanga sente ne bamukozesa oba you remember that story. She was 14, she was pregnant, so agamba mama bamuwanga sente nze ne bankozesa because you know they weren't financially stable. Mama yawangayo omwana we probably ne bamukozesa afune sente. So imagine mama abadde agala in exchange of the money gwe bakuweeyo. So wuye oganya ogenda mu bufumbo. What is your plan B? Ogenda kuddukirawa ku police
ku police Farida police egenda kuwala ku police nze maama mmanyi bwe nakugamba nti saagala kufumbirwa ogenda kunkakalwa mpaka ojja mutwala era enkabajja wanembe utafumbirwa ekiko kivaamu nkuzaalukuka ojja mutu olina okugenda okufumbirwa nze nkyabula mutegeka oleeta omusajja nange lwentegeka ogenda ku police temundaba olaba omuntu omukulu eyerondedde omusajja n'alaga n'olunaku nti luno olunaku gundi lwe mulina okujja ewaka mbalage eri abazadde bange bwe yeebaka n'afumintiriza n'amanya nti tali lwedde kufumbirwa mugenda okeera ku makya nga temumulaba nga yadduse kyonga ye yamwerondera naye n'afumintirizamu n'amanya nti nakigatta nti mulongulani kino kyekigenda kukola ave ewaka n'adduka olowooza omuntu oyo abeera ne pulaani nti olunaku bweru nja kudduka nve ewaka nja kutuukira ewa gundi tekibeera bwe kityo because olwedde abadde n'omuntu ne gwalonze nti nja kufumbirwa ono senzo ngamba omwana ono nti bwekubirira enduulu laba bannayuganda tetunnafuuka nnyo ba mitima mibi omwana oyo bamulaba nga ogenze ku poliisi ewaka bangobyeyo baagala kumufumbiza waliwo abazirakisa abagenda okwagala okutekinga omwana oyo in olaba waliyo abakazi nga buli kimu akirina naye nga talina mwana naye nga atayagala okuyamba osanga nga oba yazaala obwana bwe bubiri naye nga tasobola kugumiikiriza mwana oyo asitandinze ku kikyayagala nti nze saagala kufumbirwa njagala kino n'abazadde omwana ono gwokaka okufumbirwa otunuddemu consequences ezijja n'ekintu kino nti ojja mufumbiza omusajja ono ne bw'anaaba wa myaka gye ojja mufumbiza omusajja ono bw'anaatuuka eyo kale afune olubuto oli sure otya nti omwana ono ajja zaala like bw'anaafuna olubuto bw'anaatuuka ku ssaawa ey'okusumulukuka agenda sumulukuka bulungi oba nti bw'anaafuna olubuto tajja kujjamu birwadde birala so nze abazadde nze mbasaba nti mukole ssente bwe ziba zaabalema temuzitunuulira mu baana bammwe abawala because society yakyuka ebintu byakyuka abaana bagala tetukyalinga edda mpulidde mwogera ku concept ya feminism zaate nkubiriza abaana abawala abatategeera concept ya feminism mugiveeko n'ekigambo feminism kiveeko actually forget nti wali okiwuliddeko because kiwabizza abaana abawala bo babitwala bulala so nze ngamba abaana atategeera concept ya feminism giveeko gwetambulira ku culture yo bwekugamba because bw'ona tululira ennyo ate feminism egenda kuwabya kubanga n'abagikubirira nabo tebannagitegeera bulungi bagenda kugamba omusajja talina kukola bw'ati tolina mufukaamirira you do things what a man can do a woman can do ne weerabira nti mukwano that is culture nti ate omusajja yenna gye buva ne gye bulaga ayagala respect nti omusajja bw'oba tomuwadde respect mukwano ne bw'oba ganyirira ng'otonyanga otya nga tomuwa respect ajja kwetaaga ni omusajja ajja kwagala omuntu ali respectful omuntu ali submissive nti awulire nti musajja mu maka so nze ngamba abantu atategeera concept ya feminism giveeko bannayi mugite you either actually get time and read about feminism otegeere kikyetegeeza bw'oba tolina budde busoma feminism giveeko giveeko otambulire ku culture yo nga bwegamba kati mwe abaana abato ku myaka 14 osazeewo nti nze maama sikyayagala kusoma in fact future yange njirabye mu bufumbo njirabye mu John future yange njirabye mu John kangende enfumbirwe omwana asazeewo okufumbirwa kizibu nnyo okumukyusa decision ne bw'ona omukwata ajja kudduka ewaka ne bw'ona osalawo nti okwate gwayagala okugenda naye okufumbirwa omukwate omusibe because abazadde bareactinga mangu nnyo n'akwata omwana omulenzi n'amukuba mu kkomera ne weerabira nti ono era olwedde obwongo bwakyakalanye nti era jafunayo omulala adduka ewaka nti oba ekyokukwata boyfriend we kijja muforcinga adduka ewaka okwata otya bba wange so nze abazadde njagala obagamba nti omwana ono bw'aba alaba nti myaka 14 I am ready for marriage omuntu gw'olina okwengejinga muvubuka si muwala omuvubuka ono gwayagala okufumbirwa gwoba engeginga because abavubuka ya osobola omuwoninga osobola omutiisatiisa nata muwalawo kati ono bweba naamukyawa abata talina option addakaabira waka talina option endala yonna addakaabira waka because ono omwana omwala gasabyawo nti olwedde eyo stage kyogezaako okumuadvisinga alabanga gwali against her oli against her tomwagaliza toyagala na bbaawe kati mukumuwoyawoya gwe mugambe
ndetera boyfriend wo mulabeko omuntu gwolina okwogera naye muvubuka in fact mbwabeerawo yogera ne boyfriend we mu bulungi kati bwavaawo yita boyfriend musinkana omukomu omubuulire gwe kyoyagaza muwalaawe omubulire nti nze munaye omwana wange mwagala bwenti ne bwenti omuwoninge omutiisa like ye bw'omuthreateninga oba n'omuteerawo emitemwa gy'atasobola ajja kuta muwalaawo tajja kyesiba kuba ajja kulaba abawala bangi omuwala amuteekemu ezo essente oba amuteekemu obwo obudde mbumulinda abawala bangi kati ye bw'anaamuta ono omuwala ajja kubeera heartbroken wonna wadda kansome mulumye kansome mvuge emmotoka eyabbeeyi mulage nti yafiirwa so meaning oba okubya ejjinja limu ebikinyonyi kimu n'amayini ejjinja limu okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja eri naye kasi todda ku mwana omuwala ali mu eyo stage mbw ayagala kufumbira toyina genda kufumbira Buganda keera ku makya nga adduse ewaka toyina ne woogenda munoonyeza wona omulabira ajja kuba afunye olubuto tolugyeemu omulenzi tomusibe kati olwo wona omusiba ani agenda olabira mwala wali alina olubuto because wona omusibira ne bona mwerabira olwadde okulyetinzawo n'emiti wakati wa famire yo n'ey'omulenzi nti omwana ne bw'anaazaalibwa tebagenda mwagala olwadde wasibisa mutabani waabwe naye nga tekyali kyangu nnyo okwengeji ngono omwana omulenzi ne mutatuuka ku eyo level so nze abazadde mbagamba nti omwana omuwala bw'aba asazeewo gwe noonya famire y'omulenzi gy'oba oyogera nayo because ono omuwala oba tokyasobola nnyo mukontrolinga naye ate oli oba osobola mukontrolinga tamanyi kyosobola kukola ono omuwala amanyi kapasite yo maama tasobola kunsiba Mama tasobola kukola kino. Mama ne bwana abanyiza atya oba taata tasobola kunkuba. Naye bali tebamanyi capacity tebamanyi nekyo sobola okukola bobo otisa tisa bobo threateninga oba bobo oterawo nti muwala mutabanyi wa mayagala muwala wange kino ne kino byenjagala. Teka ebintu ebitasoboka. Bwe bana abatebisoboka bajja kumuta. Okay. Other than kuzakayo mabega. Waliwo kyoyogedde n'ogamba nti omwana omuwala bw'oyabanga bagenda kufumbiza dduka naye ku myaka 14 abaana nga baba bali submissive eri bazadde baabwe nti bw'ayogera kino omuwuliriramu odduka otya munnange guno omulembe gwe tuliko nenga bagabe bagende ku police alisemanyi Uganda etuyambe government etuyambe nti buli area waliwo police akali buli all over tukize ku ground emyaka 14 omwana afuna obwongo buga nti kanzi tukengende kukula myaka 14 nali mu senior 2 you've studied about human rights you've studied about your rights gwengo omwana ne responsibilities yo nelio try to kutandika snap talk twabagamba ku rights zamwe twabagamba ku responsibilities zamwe alice wa missing ezo series genda snap talk lyatandikira laba manya rights zo nga wetu wano tusatambula kutuuka kilometers nga 5 ngatonalaba ka police post ochegera duke wa your office omwo mugambe kino kyekyo at least chemanyi Uganda had a spoiled with enguzi na yet the cases they bring forth ngazoba kyekituufu nga bareactingirawo ne wabera traffic officer n'omugamba agenda connectinga ku okitegeera nga tomusanze ku kubo nga tomusanze ku kubo nga togenze na ku police post gwe dduka omugambe kino kyekiri ewaka sikugamba mbudduke uve ewaka olage wabwe oba toyinayo woolaga genda woosobola okufunira obuyambi nti ne taata ono yadde ajja kutulugunya ajja kutya okugoba nti olwadde omusango kesi gyeri ku poliisi wona addayo nti bangobye ewaka kyo kintu kirala so ajja kutya okugoba ewaka yadde ajja kuba akunyigidde wagana okufumbirwa oba akombe ne school fees nayo ojja kubeerawo ewakaawo ate olw'ensonga nti kati olwedde ensonga ziri mu mateeka bajja muforcinga akuwe school fees osome because kyekyo kyoyagala abaana bano tubakuze nga tubalaga rights zaabwe kiki olina okukola bw'oba otuse ne bwoti kiki ekituufu kyolina okusalawo luli idi waffe yali atusomesa ku what is good and what is right okukkiriza nti kale olw'okuba taata yasazeewo nfumbiro it is good but it is not right so nze nkugamba and at the end of the day you don't regret not your dad obulamu bwogenda olivinga bubwo bwaba akufumbiza musajja mukadde eyo age difference yokka eriwo omutya tosobola kumuddamu tosobola kukola kine bwaba kintu nga kituufu tobadde mu nsobi omutya tosobola kukola ki kwogera bibyo omukwano consequences zonna zizo taata tagenda kubeerayo maama wo tagenda kubeera senga gwe awa Gomez tagenda kubeerayo bona bagenda kubeera mu bulamu bwabwe nga gweri oli mu kusafaringa yesterday ekifaananyi kyakoze rounds ku Facebook ng'omukyala celebrating divorce
kati nga bw'olaba ekifaananyi omukyala ne bbaawe ng'olaba waliwo generational gap ng'omusajja mukadde nnyo omuwala muto and everyone people came with mixed feelings or celebrating otya divorce neŋŋamba mba mwacelebratinga nga mukwata why wouldn't you celebrating nga museparating when things don't work out banaye tetujjaamu enemiti abantu twette nga tetwewalanye tugende because omwana ono gw'otwala okufumbirwa omusajja omukadde tagenda kusalawo kintu kyonna mu bulamu bwe oli omusajja kyenkana asinga ne taata w'obukulu ajja kuba amusalirawo in everything omututte mu kkomera gwe maama ng'olaba omwana w'omuwaddeyo abazadde kye balina okukola kwe kusomesa abaana bwabwe okukula nga bamanyi what is good and what is right bw'anaabanga ebintu ebyo naye omwana yennyini tabimanyi yinza omukaluubiriza okukola decisions nze kyemayi we nali nkula mama wange yaŋŋamba nti ne wensula mu trench nsulamu n'abaana bange so omuzadde oba sente zibuze maybe tolina sente za lanchi zakuwa abaana tell them what's on ground nti mumanyi nno ekiriwo leero saakoze kino na kino kyekiriwo naye tukirize katonda tujja funa than marrying off your kid you know at least hustling n'omwana amanye ekiri ku ground omwana in one or the other ajja getting you know engaged in your life and before you know it musaza amagezi together and you have made it in life nga tukyatuna effects I know next week it's when we are going to tandika positive effects because yes COVID has a negative impact as a positive as well. So chat that same topic of the impacts is really negative. Tulabya abaana, you know kids in this session waliwo abaana kwa waliwo nkugambe waliwo amaze emyaka 2 nga yeta tebamugula nkogenda ku ssomero abamu bawunyizaayo mwezi gumu ne bavaayo so tulabya abaana batandise okukola natandika okukwata ku busente sente obwo nti ngenda mu town nenvaayo n'ebiri oba nenvaayo n'omutwalo and they are tending to no money better than school olina omusala nti anze mwana sigenda biddamu ebyo nsoma funa sente right now nfuna sente because of course a 14-year-old omwa miliyoni emu n'alaba nga omuwadde nnyo naye ate tenjonze yamala campus ompa miliyoni emu mbanda nga tosootinze ebizibu byange okitegeera so oli waafuna akalimu n'abeera nga buli kanaku afuna ekyebiri juka mutasasula rent agenda waka n'alaba nga tagula mmere n'agamba nti kadayo kusome neetaagayo ki nga nina ekyebiri kyobuli kanaku and njagala to advising these kids because trust me my mom wearinga to advise atugamba nga obutasoma buluma okuze. When you grow up and you're not learned and you're missing out on opportunities, it's when you get to it's when it gets to hit you real bad. I mean, I missed out. Nina friend wange amita Irene lumu twagenda ewaabwe kati nga mama we n'atugamba okukaaba ng'okaabira mu office ng'okutte peni n'olupapula kyanjawulo n'okukaaba ng'okutte enkumbi okitegeera ng'okaabira ku nnimiro bintu ebyo byawukana byanjawulo nnyo era ngagamba nze mbasaba musome so bwe munaasoma nti ne bwe munaaba mukaaba ate si onookaabirako wali eri leve ejja kuba yayambukako naye munaye obutasoma nga n'owulira ensi neekunyiga ate n'okaabira mu nnimiro imagine bwe bivaayo gwasinga ofuna sente ng'ofuna obusinga enkumbi terimba abantu bwe baganda tuba waliyo bafarmers abalina sente abakikubye asubudde si yalima nanti tenamba sibe balima abamu basoma naye layifu eno tenjo mu layifu eno ebintu tenjo mu layifu eno ebintu bikyuka tewali mu class tebakusomesa nko ne bakugamba nti ogenda kubeera musombi wa kasasiro oba tebakusomesa nko nga bakugamba nga bakutendeka okuba nti ogenda kubeera chula sibe bana abagira yes ekyo tebisomesa nko era ne courses teziri yezo okyudde naye mu layifu eno buli kimu kisoboka nze kyemmanyi apakasana agenda ku faamu n'alima unless otherwise ngatwala just a short course mu agriculture naye bana abakwata enkumbi bennyini simulabanga ye yasoma but what's your advice to those kids that are there nga ye agamba nze buno obusente bwentandise ofuna nsomera ki I mean nsoma funa sente ntandise ozifuna manyere obuzibu obuliwo nti ebiseera ebisinga bw'olaba ekiriwo kati ku mmeeza ogamba ensi ekoma wano tobaliridde mid term ne long term rather nti ojja kulaba sente zofuna zokwatako kati n'ogamba isha nyinyuka n'omutwalo nyinyuka n'ekyebiri but what will happen myaka etaano omanyi obalabalamu olutandiko zikwata bwotyo obalabalamu oga naye mbutuufu bwegibeera emyaka etaano nga bunaku nfuna ekyebiri walimba ntandise bizinesi yange waliyo okugoba ne bizinesi oba nayo nenyenyini nesaanawo
For example, child labor yeyongedde nnyo during this pandemic nti ojja kwesanga n'abaana abato batandise obatuma okukola. Waliwo weekend ewedde bwe naliko ewaka nga banyumiza abaana ba neighbor abaana bache neighbor ye chairman naye abaana abo batandise obbawa nigi na bazitambuze mu bitundu ebyenjawulo batambula naye omwana oyo agenda mu senior 1 omwana oyo agenda mu senior 1 nti yakatula P7 ibuzo byakadda naye omuzadde yamuwadde nigi na agenda atambuze omwana ono ekya ssente bwe kinamuyingira mu bwongo tomusuubira kuddamu kusoma ne bwona omukaka emirundi 10 ajja kuba yakimanyi mu bwongo obwe nti sente kati zenfuna ku read nkwata ku sente ate kati kiki ekinetagisa okuddayo okusoma buli muntu asoma ayagala kufuna sente ate kati nze read nzikwata korachon ntuma okusoma nti kati omwana ono ekyokusoma kijja kuva mu bwongo atandika okulowooza ku sente naye ate emyaka bwe ginaayitawo nga ate alaba banne basomye ye tasomye abaana abamu bafunamu kino ekinyegenyege n'agamba kayingire oba obufere oba obubbi nti asobole naye okufuna kuki ku sente kubanga ye teyasoma ate already alaba banne bakola ki basoma so abazadde bobanga wasalawo noga nti ngenda kubeera muzadde berera ddala omuzadde yenyini labirira abaana bo nga bwe kyetaagisa totandika kutuma mwana kutandika kukola gwe kye waalikoze anti ali kumwewala okufuna akina pregnancies to divert their mind jagenda okola monitoring bitu abadvise ne tubagamba omwana leka atandika okukola jukira mogena ne mwala okukola kangeza okola wakiseka mutunda spare parts za motoka omwana wo mutuma ogenda okugula juice gwe munywa ku mulimu biberewo abamusiya bamulimba but toliyo kwa of course mwana temusawa agenda na mwana mugule juice so before you know it omwana agenda tukagame mami sichaga kusoma nyambere nga nkola nawe kumba aliyo wali yakola cha mulimba so what advice would you give to them because we've encouraged them to work. That one is a little bit different ku kyomwana akola yeka nti omwana bamuwadde amagi genda ogatambuze naye omwana ono gyayitira ebintu bingi nnyo ebituukawo bwana asanga abawemula ekyo kyajja okuteeka mu bwongo ojja kutuukeeko owulire omwana ayogera ebigambo tobitegera weebuuza ono omwana ebigambo abiyigira wa weerabidde nti gy'omutuma wabweru byasanga wabweru bya adoptinga okiwulidde empisa zasanga ebweru zajja okudda nazo ewaka byanasanga bakola eri bw'anaasanga kati nze zijjukira waliwo omwana gye nakolako omulundi ogumu ng'omwana ali mu P7 naye atalabanga ku malaaya kati lumu twali naye mu mmotoka ng'atuddayo ewaka we bali balina okundropinga nambuuza kati Lilian bamalaaya be bafaanana batya mu yatunga sibalabangako emakerere era olwasooka okubalaba nali manyi bantu balala nnyo tuyiteeka balagala ambuuza bamalaaya be baliwa kubanga bagamba bamalaaya babeereka kati nga yenga yekiri mu bwongo bwe nti bali ku kkubo batambula balabaawo banga batudde bwe bati kumba abamu beekwekamu kati naye ngamba kati nze ono omwana munyonyole nti bamalaaya be bano nga abazadde be bali awo balaba kitegeeza ki yenga ekiri mulimu bwongo bwe ayagala amanye malaaya yaani naye kati olwo omwana ono omutumye mu bikemo ayise mu bamalaaya bali bawemula okufaako obufi so naye atandika okuyingiza ebintu ebimu mu mutwe bw'anaatuuka ku ssomero tajja kuddamu concentrate nga ajja kagala okumanya bamalaaya bali bakola ki atandika okunoonyereza bwe baba bakola kino kati nze nnyingiriramu wa ndi mwana muto abeera nakiri ekiga bwe naatuuka ku myaka gino nyina okukola bamalaaya kibakola ki kuba kyebakola yes so abaana bw'obanga oli muzadde weetikka ekyokuba nti oli muzadde weetikka omusalaba gw'ogugguse lekerawo okutuma omwana akole gwe by'olina okukola ekyo awo njogera ku baana abaana be batuma okukola oba bamugambye genda otembere kino genda otembere kiri omwana okuyamba ku muzadde si kibi okiwulidde nti mukola mwenna mu dduuka okiwulidde naye era tekikujjako kuba nti oli muzadde omwana mubuulirire amanye bujja kusiiya naye kino nakino kijja kubawo nga bw'oyogedde nti kamusiiya ajja kwagala ogenda ku mulimu olw'okuba eri bamusiiya biki naye omwana mubuulirire awo ojjukira oba omukumirako ku maaso ogamba wadde oba tomulese nnyo kukemebwa ng'ono akola yekka nti wano ojja kubanga oli mitinga obudde bwe bwagendagenda ku dduuka bwe kiba tekyetaagisa tojja mutuma ojja tutumamu omuntu omulala ogambe wano kamukuumire wanendo bwe nti nga mutambulizaako amaaso mumanye biki byakola naye omwana yenna gwagamba nti nze kati ntandise okukola ssente sijja kuddamu kusoma bw'onootuuka mu future n'olabanga banno basomye bamazeeko bafunye emirimu egy'amaanyi totandika okkuba emimiro nti kale ate oba kale olaba kubanga gwe walowooza ku kyolabako kati anti kati abaana waliwo omwana gwe nawulira ng'agamba mbusimanya waliwo abagagga abamu abatasoma naye nga bagagga gye bali kituufu naye ekyoba olina okumanya obulamu bwo
to comparing wangu obulamu bwo ku bulamu bw'abantu abalala ne bwe muba muli ba Luganda mwawukana tuli ba Luganda ne Farida tuli ba Luganda ne Teddy twawukana ne bwe tuba tuli balongo line joino okuyitamu nze sije nyina okuyitamu sigamba nti gwe enzi zaffe zino kwatagana bweziti nyinza okubanga nze nyina byempiseemu nga tegwe tewabiyitamu ne bwe tuba tuli ba Luganda ekyo kyennyongera okubajjukiza nti gwe bwobanga ogamba nti ogenda comparing obulamu bwo obu comparing n'omugagga eyagagga waledda ogamba ate oba naye teyasoma after all bw'aba teyasoma munnanga ate nange nja kubanga nkipambana mu bulamu oli mwami mukulu okyali mwana muto generation gye yakuliramu sigwe gy'okuliddemu saawa zino ebintu byanjawulo nti kakati omulembe ebintu bigenda bikyuka ebintu bingi nnyo ebikyuse nti kati saawa zino edda abasomesa abamu basomesanga zikajjajjange yasomesanga naye nga talina bbaluwa ya busomesa naye saawa zino omusomesa waba talina bbaluwa ya busomesa batogenda somesa okiwulidde kyova olaba nti kati ebintu bikyuse gw'ojja kulooza nti sijja genda ku ssomero olw'okuba ndandise okukwata ku ssente bwe zinaggwawo ojja kumanya nti okugenda ku ssomero kwali kusinga okukwata ssente ntonotono ng'emuwulidde mu Mumbejja anjjukira mu ssente baziyita mugenyi ssente mugenyi akyaluka akyala n'akyaluka sente mugenyi akyala n'akyaluka yes Farida njagala mu ddakiika 2 otu advise what you think osibule n'abatulabe olunaku olwaleero mu ddakiika 2 yesterday baalaze omwana wa senior 1 nga yeewambye n'asaba abazadde b'emitwalo egi okumuta okweta in fact because yeewambye n'asaba abazadde b'emitwalo 5 okweta omwana wa senior 1 abeera n'emyaka ng'emeka 14 13 akusinziira ku ngeri gye yasomamu 12 13 14 kati eyo effect ya lockdown because omuzadde yandigambye nti singa omwana wange abadde mu ssomero yandibadde bize n'ebitabo natadda mu kugamba nti ki yeewamba ye omwana we bamubuuziza nga bamutuusiza ku poliisi of course nga bamukubye namu n'agamba nti nze mbirabanga ku TV just nze mbadde njagala kikola naye nga yeekwesa okumala ennaku ezi ng'alinda emitwalo egi 5 okuva mu bazadde be kati nze kyenjagala ogamba abazadde nti tukkirize teri yali asuubira covid ono era teri yali asuubira lockdown kubeera mpanvu nga bweri saawa eno tubeere basaale mu bulamu bw'abaana baffe ffe tujja bayimbirira nti saawa eno tetugenda teeka pressure ku gavumenti egula amasomero si kirungi ne gavumenti okugula amasomero omwana wo bamukomyewo afe oba wafunamu ki akaleka abeere ewaka nga mulamu naye bw'abeera ewaka ano nga mulamu bw'omuzadde omukozeemu mulimu kigwe nga gwe omwana ono omuwala ow'emyaka 13 gwe weetiisa kasooli olw'eggulo agenda atunde olishuwa eyo mu kkubo gy'ayitira ali seefu because omwana ow'emyaka 13 omusajja ne bw'anaamugulako kasooli omu abataba 5 namuwa 2,000 namugamba balansi wuwo ye buli lunaku enkya ajja kujja anoonya oyo kuba yamuwa ka balansi akake kuba amanyi nti bw'anaabalansinga ssente za maama 1500 lulwe so abazadde tubuulirire abaana abagala temubatuma mu mirimu giri risiki omulenzi mwetiisa ekibbo ky'amenvu agenda atunde terina bukemo bukikemo kimuliko oyo agenda atunde ekibbo basobola n'omuko n'emmotoka nedda omwana w'emyaka abeera Farida sibula abatulabe olunaku lwaleero producer ayiza okungoba ku show n'agamba gw'okisusiza Farida tujja atandikira wenyina n'ebiseera atulabe olunaku olwaleero mubadde balabi balungi mwebale ku interactinga naffe mwebale commentinga mwebale sharinga tetunnasobola kwogerezaganyako nammwe ku masimu naye inshallah tujja kubanga ate tubawulizaako abalabi baffe abalungi Mutale Faruku Juma obeerako buli lunaku wanali ku show ya Mulangira ng'amaze kasitanda ba Snaptalk wiki yange eba ewedde naye mwebale kutulaba Brooke Williams obeerako wampeereza topics twogere ku feminism twogere ku influence y'aba mothers in laws in relationships byonna tugenda kubikoonako mpola tukwata topic emu bwe tugiggusa naye nga tusinkane olunaku lujja kuba lwa Saturday nga twogera Snaptalk twogera real issues twogera real talks we give solutions nemwe bali kulaba Farida Bikobere Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Signal,
Farida ne TikTok ya joininga okay mwebale nnyo mwenna ababaddeko nyumirwa nnyo wemba nkola voltage nga omwami Kyaguba ayogera nga arifaringa rather ku bituba twayogeddeko oluusi mu Snaptalk. Mwami Kyaguba Katongole webale kubanga olaba. Mwami Robert Mayanja naye abeerako. Jasmo, thank you very much. Mwebale nnyo mwenna abatulaba. Antu wange Auntie Fiona webale nnyo nawe kubanga obeerako abeera Dubai n'agamba show ya amanyi nnyo. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Amanya Lilian Luwedde ku Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat yonna mbeerayo. Ku TikTok serious manyi kwemola bulungi. Baba nanjigiriza okwemola nja kubanga ate yonna ngenda naye nga mwebale nnyo mwenna abatulabe olunaku luno olwaleero. Naye mukyala Teddy webale nnyo kubanga otukyaza. All right, thank you very much, Princess and Farida. I swear, I feel like if they ever told me to come here alone without these girls, I don't think the show will make it. But anyway, thank you very much. Yes, we never take that for granted. Effie, I saw you are here interacting. Farouk, wanai. Mutale Farouk, we never take this for granted. Tuanze nyo mwena wina comment nze ne mugamba ne mtu advise. Yes, they are going to affect people in one or the other, either positively or negatively. And yes, tuwebaziza nenga njao kujukiza one alternative Uganda ukaka outside real issues, real talk. Yes, praise property consultants waka bagendo kuwetaka itagenda abera ko chapa cha kukayanira atengo so basanga wandegeya kukatale ka kesisi kebalina kugula mpeo togula mpeo ojja kuba n'abantu enamba zange naziddamu omulundi gumuggo kakoga gwabadde tawulidde nga nsoma mu kusookera ddala enamba eri 070 mukage emu 47 006 woba toyina Airtel eya MTN eri 0783 82 19 18 abo kaka bageno kuguza ettaka etali munkayana mbatoli gule era checho sanko mbate land for sale abo kaka botukirira gwe aina emikolo n'embaga nga etukugambye nti oina event, is it your wedding, is it your graduation, is it your party, whatever better ngo tukia only the alternative Uganda egena covering event yona nebera book launch nebera chi obere so amused on how things are done in Uganda here. Nsigadde nze Teddy Tenjo ku Instagram, Facebook onawe osanga Teddy Tenjo. Yes, send us your topics. We never take this for granted. Thank you very much. If you were kulava, thank you people that are out there. I can't mention you all, but we appreciate you. This is the Snap Talk on the Alternative Uganda. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde ebiseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka edabakkiriza ekibanja mpola basange wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 006 ne 0783 823 Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.